Media, Tuggussa Enssonga. Kati nze ndi muntu atundwa nga bw'obonguze sirina lukusa ludda mabega, sirina lukusa lukyesalirawo nti oba nkooye ekyonkozesa, sigenda kudda bivumo ebanvuma ku ssimu. Yesu obulamu bwe bugagga. Ate nze ntunda ki? Tukibategeeze akantu kakulu. Obulamu bwe bugagga. Ndeese bulamu ku market. Oleese bulamu ku market ofuna obugagga. Si kikopo. Toleese kikopo nti otunda kikopo. Sika waliwo yagamba wino mu kamera obeera mukalu ayagala mbeere mubisi. Kiki yali ategeeza? Baagala nnyo omuntu n'ojja kati nga bwenze wano amaziga nga gakulukuta. Mukwano tukabira gye tusula amaziga ne tukoowa. Tewali ansinga kwagala bulamu. Kuba singa mbadde sibwagala. Singa bwe mba mpita mu kkubo nga nsala oluguudo sooka tunula eno n'eno. Osaba lusaze busazi. Nandibadde nsala busazi. The annual Kabaka Birthday Run returns on Sunday, 7th April 2024, starting 7 a.m. at Lubidi Mango. Use your Airtel Bona bundles to call anyone on any network to buy kits at 20,000 shillings each from the Airtel shops Benjuanuka, Fabadi Center and New Taxi Pack, as well as Majestic brand offices at Bulange Mango. You can also pay using Airtel Money. Dial *185# option 5 and follow the prompts to complete payment. Kits bought using Airtel Money can be picked up daily, 9 a.m. to 6 p.m. from Airtel shops 1P. The Kabaka Birthday Run 2024 is brought to you by I&M Bank, Nivana, Uganda AIDS Commission, UNAIDS, Bukit Dolu Popular, Daily Monitor, Majestic Brands and Airtel. A reason to imagine. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Muna Uganda ali eyo tukuletedde kino kipya tekibangawo tutunda omuntu mu bulamba bwe osobola okumugula n'omujjako omukono osobola okumugula n'omujjako ekiwowolo n'omukozi kino kyonna kyoyagala miliyoni 3 nga weefunira omuntu nga mulamba kino tekibangawo tetusalako kakikenera biddemu awo anti tetusalako nkwogedde omuntu tumaze okumwekenneenya talina yadde akalwadde n'akamu talina yadde enziku yadde kabootongo osobola okumugula n'omuteeka mu faamu yo oba abaana bo oba n'omusalako ekibumba n'omukozi kyonna kyonna kyoyagala. Mukulu ono bamuyita Bashiri musajja mugoggofu sigamba nti sikawanvu nnyo akalanga ako. Mulundi we najjira wano ogwasooka nako najjanga netunda era nsooka okwetondera eri abatulaba ku SB4 Media. Najjanga netunda buli omu oluvannyuma buli omu yanjajinga nga bwe yakola ki nga bwe yayagala era nga ye bwakiwulira balinako minatisi zaabwe bakuba buli omu n'ayogera kyayogera oli n'akubipinga n'okubipinga n'otuuka gwe n'onoonya ka airtime n'omukubira n'akuvuma byakuvuma. Naye nze kyenyinza obbagamba sina gwe ngenda era tewali gwe nali nvumye kuba gwe nali nyombye naye kuba bo tebamanyi kyendi bo bamanyi kye bali
kati ate omuntu olina alukusala omugana kuvuma nga bakuvumira kintu olwokuba weetunda oli muntu kiggwe olimu totegerekeka bikoze bitya agamba totegerekeka tamanyi nabwosula okitegeera zisobola gamba muntu nti musiru oba tategerekeka kubamba simumanyi tewali amanyi bulamu bwa muntu n'omusawo akoma kukeberako bukebezi naye gwe oba omanyi ekituufu kyokola ki ffenna kyetutunula si kyetuli so nja basaba oba yes nja basaba nti abatulaba mwenna ku SB4 Media sina gwe ngenda kunenya naye mbasaba namwe temunenya nnyo sekitegedde omuntu atandika okuyingira mu bizinensi yo ekyo Mr. SB4 ekyo kingi nnyo n'atunda ennyaanya olaba n'atunda ennyaanya bamuyingirira oli n'agamba ebinyaanya byo byotuguza bivundu omuntu okuyingirira mu bizinensi yo tekisookedde ku nze oba omuntu okukusangawo ng'akulinako empaana tekigenda sookera ku nze naye nze nalina ensonga emu Mr. SB4 era nabo gye njagala mbatangazeemu leero bategeere saayagala okujja gye bali obbawa obulamu bwange nti mbutunda nalina ensonga emu saayagala kujja kuba masiikiini gye bali saayagala kufuuka masiikiini kuba masiikiini yasabiriza singa navayo neŋŋamba bannange alinayo 10 akimpe alinayo 5 abimpe buli omu yandigembe gwe kunfaanana gyofaanana genda okole toyagala bwagazikola ki naye nina abantu abamu ku simu mbadde mbabuuza ekintu kimu nga bankubira mbabuuza olinayo ku mulimu nzigye nkole oba olinayo ku muntu ayagala omulimu nzigye onkonekitingeyo kuba nze ngezezaako nnoonya naye gikoze eki gibuze Mr. SB4 buli muntu gw'osaba omulimu akugamba oviirawa naye lwe watugamba walina wali okola wali managinga ziti ko guest house gyeri bonna abanda ku SB4 Media bagimanyi sijja yingirira nnyo bizinensi ya muntu era guest house genda gyogerako kintu n'ekimu leero naye bamumanyi wensangibwa okyaliyo gyendi ku SB4 Media Tuggussa Enssonga muzukulu wa Kabajjanze nkubuuzaako wasuza otya oli otya gyotuusizzaako engalo tuli mu kiseera kya kisiibo abasiibye tusaba Mukama Allah ow'ekitiibwa bawe empeera naye gwali eyo yonna yonna nga byokola bitambula webaze Mukama abali eyo nga onoonyeza emirimu gibuze yongera okwekwasa Mukama ate onoonye kubanga si byangu Uganda etunyiga ate nekyo twagala okuddukira bangi bannaffe abali eyo ntala gy'amawanga ate nga nabo bakabirira ffe abali eno nyamba so wonna wooli manya nti okigenda okunyigira olina kutetenkanya ng'omuvubuka oba ng'omusajja oba ng'omukyala kiveemu naye okivuddemu otya nze muzukulu wa Kabajja nagala okujjukiza ennaku z'omwezi 7 ffenna tugende twetabe emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka era teri kukoowoola ennaku z'omwezi nga 7 yenda bwefunire kiti yo ku mitwalo 2 gyokka egya Uganda obeere ng'ate weetaba mu misinde gino egya baffe Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri abanze banno gano emisinde gino jakutandikirawo mu Lubiri Mengo tulina okukeerako ffenna tubeere ng'ate tukwatira wamu kubeera nga tucelebratinga obanga tuyozayoza okubeera nga tuukate ku mazaalibwa gano ag'omulundi guno omulamwa tuzze nga tufuna emiramwa egy'enjawulo ku misinde gino naye nga omulamwa gw'omwaka guno gugamba nti tulwanise akawuka kaleeta Mukenenya omwaka 2023 gwe gunaatuukira ng'akawuka kano tukalinnya ku mufeete so omuvubuka yenna ali eyo Ssaabasajja Kabaka omu eyateera tukubiriza okubeera nga twekuuma obutalwala awamu nawe gwakalina akawuka kano wekuume okubeera nga tukasaasaanya mu bantu so nakoze mwezi 7 ffenna tugende twetabe emisinde gya Ssaabasajja Kabaka tugate tofaali mu kulwanisa akawuka kano tukomyewo kitundu kyakubiri tulina Nakibinge omukulu ono twamukyazako kwano nga yeetunda yagamba nti bangi ogula emmotoka ogula
embwa nekumira ewaka ogenda n'ogula ebintu naye takusangayo omuntu yeetunda nga nti nze neetunda ngula onkozese kyoyagala. Twamukyazako wano natubuulira era netutandika omuyiggo gw'okunoonya akatale, naye tukifunyeemu obuzibu mu kunoonya akatale k'okutunda omuntu omulamu. Netusaba netugamba tukomewo tubakube bizinensi eno twongere okunnyonnyoka, kuba omuntu akubuuza kubira nakubuuza owaaye ate kati ono wemugula nemukozesa kino ye yabagaba naye kasita omugula n'omuwa akasente olwadde mba mukozesa kyonna kyonna kyoyagala. Oba omuteekaawo ng'azinamu bwana bwo, oba omutwala mu faamu nabeera nga akulimira, oba kibali abakyala sajja omulaba kyala gye bali yinza omugula n'omugamba owaayo ku makya ku ssaawa 4-7 ye waali yakulira ku kidima kimanya alina stamina siba ekiri kamada. Anyway, tukubyewo n'ekitundu kyakubiri tuli ne Nakibinge Bashir. Oli musira mukozi wasiibye? Saasiibye. Lwaki tosiibye? Kubeera siina agenda kunsiibulula. Omuntu yenna yenna asiiba abalina agenda omusiibulula. Osiiba ki kyotalinaako bukakafu kyotamanyi kale? Gamba gwanya kusiibulula. Alina amusiibulula akigamba. Kyateekwa nti buli wosiiba obwena okuba n'omuntu okusiibulula. Abamukazi abamusajja yenna asobodde okukuwa ekyokunywa oba egiraasi y'amazzi yabakusiibulula. Wembanga sirina nga naye nga nsobola wembanga sirina nsiibula naye nga nsobola kati okusiiba sigenda yingira nnyo mu ddiini ya Busiraamu ginnyonnyola kuba saagisoma naye kanjogereko kyentegeera ku ekyo ky'oŋŋambye. Okusiiba tokeera bukezi ku makya n'ogamba leero sijja kulya olw'okuba kisiibo. Nakyo kirina entegeka yaakyo, waliwo gye bayita ddaaku. Musiraamu ku ddaaku aliira ddala ekimala Allah kyalagira ekinaamuyisa mu lunaku olulamba olw'emisana. Nakibinge waabwe ani agenda ekyokulya ekimala ngenda kijjawa ku ddaaku. Nzijukira mu mboozi erejju watugamba nti tosobola kubulwa kyakulya era I remember simja wasooka okunkuira wangamba sobola kubulwa kyakulya ndi musajja mukozi sente sobola okuba nga ninamu akammala okumbeezaawo kigamba akasente kaddako kasobola okubula. Ekyo kye nali saagala laga abantu kyenziza obbalaga leero. Nali saagala ate balaga kyenkugambye mu kusooka nali siriridde kulaga nsi nti ndi masiikiini. Ky'obalula nali nsazeewo ntunda obulamu bwange buveewo mu ngeri eweesa ekitiibwa. Kuba nze tebugenda ku kyeno Uganda gwe muba masiikiini. Nyinza oba masiikiini naye ate nange nina gwe mpitako okukuba nga masiikiini ate nenkwata ekinusu kye nnina nenkikola ki nenkimuwa kyokka ate era nenkyampitawo nga waali. So saagala kuba muntu oyo. Nkivumirira naye ate era sisobola kijjawo. Lwaki yensonga lwaki sajja ku SB4 Media neŋŋamba alinayo 1000 alumpa alinayo 5 abikole ki? Namanya nti ebigambo bijja kuba bingi nga ate byonna tebiri ebitalina matu n'amagulu. Lejja kugamba toyagala kukola naye nga takuwangako ku mulimu n'ogaana kukola. Mukuzanka programu eno ogambye osooka ne weetondera bonna lwaki otobeetondera ng'owedde bizinensi yo tunoonya muguzi? Yes, mbeetondera lwaki? Mbeetondera nsinziira ku masimu agankubirwa. Bo obulumi bwe balaga ate bulabika businga n'obwange naye ate babulaga mu bukyamu. Bulumi ki bwe balaga? Anti oli okujja okuvuma kitegeeza alina obulumi. Ayinza okuvuma nga takulinaako buzibu. Oli bw'ateekako minatisi za 1000 kale nze ngamba olwo 1000 lwagulamu minatisi singa alunsindikira busindikizi kikola amakulu. Naye n'agula minatisi za 1000 n'adda okwo n'akuvuma nze nno mbaleka kuba bayagala kwemala ggoga sibajjaako paka ye lwawulira nga Akooye n'akola ki? Bavuma batya? Nedda Mr. Sb4 nze mulimu bagamba omusiru takusiruwaza. Sigenda kudda bivumo bye banvuma ku ssimu mbiteeke mu lujjudde lw'abantu singa nabo balaba nti birungi singa bajja
mu kamera ne babikozesa nga bavuma abantu. Omuntu akubira atya munno nga bakuvuma nti olw'okuba wagamba nti yes olw'okuba netunda lwaki obulamu bwe bugagga. Yes obulamu bwe bugagga ate nze ntunda ki? Bulamu ofuna obugagga. Tunda bulamu si engombe ekozesebwa era buli akubira esimu tanatandika kuva gwe tokimanyi nti obulamu bwe bugagga. Ate kati nze naleeta kikopo oba tebakitegeera bulungi tukibategeeze akantu kakulu obulamu bwe bugagga. Ndeese bulamu ku market. Oleese bulamu ku market ofuna obugagga si kikopo. Toleese kikopo nti otunda kikopo. Naye buli akubira esimu nga tanakuvuma gamba oli musiru gwe tokimanyi nti obulamu bwe bugagga. Ate ndeese eki gwe obulamu bwange butwala ofuna obugagga. Tofunewo ku bantu babaga nti obasalireko nga bali serious nga baagala gula. Be baaba omuzannyo. Oyo akubira n'agamba omutwe gwongwagala ekyo mukono gwongwagala ate naawunzika nga akuvuma buvumi. Bakubira? Bakuba. Naye sifunangayo ali ku mulamwa gwendiko. Nze nno uzakabaga kwa otubuuzeeko nze mbadde manyi wagwa mudda mu modidi. Era nandize ne nkugamba oba ne ngamba nti kati sikya natwaliddwa. Ekisingira ddala obukulu Mr. SB4 ye muntu sijja gamba nti kinnuma nti oba kimpisa bubi kuba nali nkisuubira bingi byendabyemu wano mu Uganda ebisoboka n'ebitasoboka. Nekyengezaako bategeeza si kirungi kujajinga muntu. Gwe wenna ali eyo ng'olina data wo ku ssimu laba pulogulamu gy'osanze ku social media etakugasa giyiteko. Naye ate ogisopinga n'okoppako ennamba n'okubira omuntu nga tolina advice gy'ogenda muwa eyamba bulamu bwe wabula okuleka okuvuma. Kati nze awo siraba wooba onnyambidde. Kale ŋŋamba nti muvubuka gwe totegeera tosobola kujja n'enkuwa mulimu. Nja kugamba nti sewe mukama wange ntegeera era nsobola okukola nzijje ddi. Okitegeera? Naye gwe okuŋŋamba nti totegeera naye nga tolinaawo na option gy'osobola kuŋŋamba nti ekyo kireke kola kino. Okitegeera? Mr. SB4 mu masimu agankubira oba ng'ebikumi bimeka ninamu essimu ezo 2 ezaali zinkubiddwa ne ziyogera ku bigambo by'osobola okwebakirako ekiro ne bukya nga weebakidde ku bigambo ebyo. Kale kaŋŋambe nti nostopingamu okulowooza ku byoyitamu n'olowooza ku bigambo byebakoze eki bagambye naye zisigadde zivuma buvumi. Waliwo essimu emu musajja sigenda mwogera linnya naye yaŋŋamba abeera mu America. Yankubira essimu direct naŋŋamba yeegwe bwoti ne bwoti konze yenze nga pulogulamu eyo yonna nagirabye. Naye abantu bangi mu nsi muno bayita mu mbeera ne bye tulaba bali obulungi bayitako mu mbeera gy'okola ki gy'olimu naye lwakuba tebasobola kukola ki kuvaayo ku kiraga. Wabula n'abali mu kunyigirizibwa batya okuvaayo kukola ki okukiraga. Naŋŋamba ebigambo bingi yasembayo nga ŋŋamba sirina nnyo kye nnina nange eno gye ndi nkola bukozi. Naye konna eno essimu ebanga gwe ogirina gye watuwa ngenda kuteerako akantu. Sigamba nti kagenda tereza obulamu bwo, sigamba nti kalina kye kagenda okukolera, naye oba olwaleero leero n'enkya osobola okufuna ekyokulya. Bwe nali wano saamugamba nti sirina kyakulya naye ng'omuntu ategeera asobola omumanya gaayo newatuukira ogamba nti atunda obulamu bwe munda waliyo embeera ate emunyigiriza abalala gye batasobola nakulaba oba gyatakoze eki gyatatulaze. Okitegeera? N'agamba sigenda kakuwa nti kagenda tereza obulamu bwo naye kasobola okukola mu bulamu bwe olwaleero n'enkya nanteerako $12,500 n'ekitundu. Waliwo essimu endala ya wano Uganda nno mu masimu enkuyanja kugambyemu essimu mmeka? Essimu eyo ya mukazi yaŋŋamba ali ku Ntebe Road eyo musawo yaŋŋamba mpangisa pulogulamu eyo yonna nagirabye era naye nayogera kumpi ng'oli
naga naye kumpi byemu bye nayitamu yes tebisobola bange ebibyo nebye nayitamu naye sawa zakakati nsobola ofuna ekyokulya naye kati gwe kyemmanyi n'ekyokulya kyolumu kikola ki kikubulala kuba tewasobola yogera mu lujjudde lw'abantu nemmanya nti mu 10 osobola ofunamu omu ategeera kubanga waliwo yali yankubira essimu nga mbuuza obeera otya ng'otukulaba otyo n'ogamba nti ensi ekunyigiriza n'otunuulira omuntu alina osensi ng'oyo yamanyi nti omuntu ali obubi alina kuba kale nga oba yali ayagala nsooke nfuna awali ebisooto nevulungemu kwegamba bwe mba saasoma naye tekitegeeza nti ne common sense sirina nze atasobola kumanya nti okwevulunga mu bisooto kibi ye kati oyo we muntu gwe bamanyi yakola ki yali obi ngamba manyi n'ekyokulya kibula naye nange empangisa yes n'eddwaliro wenkola naye empangisa nina abaana nina famire siri bulungi naye ku katono ke nnina tekalina kyekagenda kukolera naye nkusaba gulamu ekyokulya ky'owulira nga bw'obeera oli oyagala okkiryako simanyi binaggwerawo oba ofunye omuntu akuguza agenda kutta naye gwe kyoba omanya nti akasente kenkuterako lyamu kyakulya kuba sigenda kugakolamu ekikusanyusa kuba tekamala ssanyusa naye kasobola okugula ekyokulya ofe bulungi bw'okuba kufa yanga bwekuba kufa ofe ng'olina ekyokulya ky'oliddeko ky'obadde weegomba pizza chicken kati ate muna ekiswaza bwe nakimugamba kuba era ajja kulaba sente ze kyenazikolamu yansindikira emitwalo 13 mu 13 naye n'ekyokulya kye yaŋŋamba saalyako bwe mbanga nalyako ndowooza nalyako ekikomando kya 1000 n'akatunda ka 5 olwo n'okola wanze obamba sente zakulya nenzisasula naye oli eyasooka nazisasula eyo yali ammanja naye yaddako noona yaddako nenzisasula mmanja obulamu obwange Mr. SB4 yenna ali eyo nga tonnanvuma wekimaye nkyassa lwakuba nti nwana nnyo nsobola okusigala nga nkola ki yenze omuntu asobola okujja ne nga Mr. SB4 mpolayo emitwalo 3 bwe nagifuna nja gikuddiza naye nga ekituufu simanyi we ngenda gijja naye nange njagala nfune ekyokulya okitegeera kati noŋŋamba ddi naye nga weeks 2 ngenda kukola kikale nja kuteeramu omutwalo ekituufu nga simanyi we ngenda kujja mitwalo ena wampadde 3 nkugambye ngenda kuteeramu omutwalo kitegeeza mu weeks 2 nkuweena nga sirinaawo olw'okuba SB4 tomanyi oli ono tamanyi nti wampadde naye nja musiŋŋana nga zompadde zikoze eki naye ezo ssente nzeewola ng'ate bwe ntambula nnoonya omulimu nga nina essuubi nti nsobola okufuna omulimu ne ntandika okukola nenziriza SB4 emitwalo gy'emeka 3 oba 4 namugamba omuteeramu omutwalo naye mukwano yenna ali eyo nze njagala nkubuulire wane Uganda onoonya omulimu ate ngaffe atayina nti oli gundi muganda wange bamumanyi ewa gundi onoonya omulimu nodda gy'obeera nga togufunye ng'ate buli w'ogusaba weeguli okitegeera kati ne musawo yennyini yansindikira emitwalo 13 wayitaawo ekyemu nankubira nagamba nadde nfunye omulimu oli alina faamu ye alinako emmotoka wagamba oyo osobola ovuga emmotoka konze ye naye ekituufu yambuuzizza yaŋŋambye njagala omuntu ng'omumanyi nnyo ekituufu Bashiri saasobodde kukonekitinga ku mulimu kuba sikumanyi owulira akantu ako yandaba n'amanyi obulumi bwempitamu n'akwata n'ekatono kayina nampaako ne bwe yafuna omulimu oba oli agusobola okumbeezaawo ebbanga nange obulamu bwange ne butereera agulina yamukomekereza njagala onditira omuntu gwe okola ki Mr. SB4 mukyala tamumanyi kati ekituufu takola ki oyinza okunnyuka n'emmotoka y'omuntu oyinza ovuga ebintu bye n'obitwala n'obitunda bagenda kukwata ye bwe buzibu ate kati ffe abantu abatalina batumanyi oba yes abatalina batumanyi oba kale bwe buzibu ensinga okuba nabo oba Mr. SB4 oba ne muganda wo nga yafuna waakola bwe wabaayo ka space asobola okuyita okitegeera oba gyakulya bwe wabaayo anoonya omukozi asobola owaayo gwe muganda kati nze sikikola ki sikirina kannuma waliwo yagamba wenna mu kamera obeera mukalu ayagala mbeere mubisi
kiki yali ategeeza baagala nnyo omuntu nojja kati nga bwenzi wano amaziga nga gakulukuta mukwano tukabira gye tusula amaziga ne tukoowa anti okitegeera waliwo yankubira essimu n'akiŋŋamba ne mugabo oba oyagala okumanya nti nkaaba gy'obeereko wembeera mulimu nange lwe binsukako ne gatonnya gokka so mukugera nga weetonda tokyetunda wakivuddeko ekyokwetunda okyakiriko sigamba nti mbeetondera mbeetondera okuba emitima gyabwe mimenyefu munnaye omuntu gabadde balinamu essuubi oteeka ku ntebe endowooza enkya bamulaba batya nga yeetunda balinga kye bategeeza okitegeera kuba oliba okukubira n'akuvuma ng'alagira ddala alina ennyiike ku mutima wabula n'omubuuza nti oyinayo omulimu nagamba sirina n'omuganda noonyezayo ennamba zaabwe abantu abasinga nzitereka nenteekako nange eminyatisi ze bateekako za 100 ne ŋŋenda nga nziramu mbakubira ne mbabuuza wanfuniddeyoko ku kyokkola nagamba sirina neweebuuza kati wali onvumira ki bakulinamu essuubi omuntu ku bantu engeri gye banvumamu ku ssimu yange balinga abagamba nti bannonda nga banninamu essuubi ly'okuba pulezidenti waabwe ate ne bandaba enkyanga neetunda okitegeera abantu be baalonda babamanyi okitegeera nze nno mbadde mmanyi nti amaanyi gakuwedde ogenda kunya SB4 sikyetunda kuba naffe twali tumanyi nti diidu eyo tulinako akasente era kamada buuyo newumalu kati kyenyingendo twali tusaba mukama tufune omuguzi aba tulyako kadde nga 5 kyengenda okugamba Mr. SB4 kati waliwo ate amasimu amalala era genfuna nga ndowooza bagayita kinafuya ago koloza ezinafuya zigoggwemu oba ng'oli banaakusanga ku bizinesi yo n'agamba by'otunda ebyo tebitambula era tebijja ttunda n'omubuuza ggwe by'otunda biba bitambula ekikuleese ku byange kiki gw'osooka oŋŋambe nti ebyange tebijja ttambula bwebyo biba bitambula lwaki togenda mu maaso n'ebitambula okitegeera kati be bantu abankubira ne baŋŋamba gwe oli musiru bagambye wano e Uganda omuntu asobola okugula omuntu simanya biki biki ne mugamba tasobola kugula muntu bonna waliyogeddeko nabo wano abali mu nsi Info kyokubira nze bonna ab'omu nsi bagambye gwe gojjo ntegeeze nti basobola kugula muntu. Tonafuna bano bakwiranga nti wagabye sente meka? Wenkwa miliyoni 3. Wenagantu wenkwa bakadde bubiri. Sikugula. Je bali bana bavukera abera ku bikomando bavuka bannange we tukirya. Bakubira. Omuyo yadange njogera era ali ku kikomando naye njala yemwogeza. Ye benkugambya akubyaga njagalako omutwe gwa mmeka. Njagalako omukono gwa mmeka. Bakuba. Olumu babipinga. N'omukubira. Ate gwe n'omukubira nagamba omutwe gwo ogunguza. Okitegeera. So bwe nali ku program bwe najja ku SB4 ndoza abantu abasinga kye nayogera bakirabanga kakatemba obanga katemba. Naye ate nze comedy store amanyi gyeri. Yeah. Nandigenze n'enzannya. Okitegeera. Bwe nasalirawo okujja wano kitegeeza ensonga yange nali kyendiko nali nkitegeeza ate nga nina n'obulumi bwange. Bane gwe nali eyo nina obulumi munda muli. Omuntu bw'atasobola kunnyonnyoka n'ategeera. Omuntu osobola omulaga obulumi bw'olimu. Oba n'omuntu yagera kujajinga ategeere nti Bashiri ekyamukozesa kino kye. Kati nze nno kankubuulire Mr. SB4 gwe abantu b'ogamba okulaga obulumi mbu bategeere ki ky'oliko tewali agenda kitegeera. Omuntu yanditegedde obulumi bwa munne ye muntu ayinamu kasente. Yeah. Oba ye muntu yali abaddeko nga mwavu n'amala n'afunamu kaki. Ate kati abo bo baduula nnyo bababi nnyo. Omuntu yali abaddeko nga talina sente bw'azifuna. Ate alaga nnyo nti ye tamanyi mbeera mbi enyigiriza abantu. Mbalaba wano ennaku z'omwezi kasituka 22-23 awo. Agulawo stocks oba bulaka nkuliko ne mugundi. So, kyenyinza okugamba mulimu abantu kasaba 8. Kyenyinza okugamba nti
abantu abalinamu kasente omuntu alinamu kasente yenna ali eyandaba nze kyenkumanyiko kiri ekintu kimu toyina aba teyeetaaga kuddamu stress kufuna stress kati stress ejja etya ye muntu okuvayo n'agamba munnaaye sirina kyakulya nsaba mpeeyo ekyokulya walaba omuwa stress ayagala muntu amugamba gwe Michael leero tugenda ku kirabu yaawa okitegeera ebyo kyaba ayagala tagenda kwagala muntu agenda musaba buyambi yensonga lwaki saasaba buyambi sajja wano nga nsabiriza oba kyaleetera ensi okulowooza nti ndi sirina kinyiga oba seetaaga ssente oba akalango tuwakakuba bubi simanyi naye ndabika enjogera yange abantu gye bataafuna nze okujja nga sisaba buyambi ku social media nali saagala kuba masiikiini kuba olwedde kyendi nze kyenkuliddemu nabagamba nkulidde mu maka ag'omu byalo ng'ano mbeerawo omwezi oli bwakukoowa nga akozeseza byayagala oli n'akutemesa ebikata bya lumonde oli n'akusayisa ebikajjo bye bwakkoowa n'akola ki n'akugoba kitegeeza era mbadde masiikiini so n'okukuba asabiriza mbadde masiikiini eri abantu be mbadde nga nzize nkola ki kolera kati ku luno sajja nga masiikiini najja ng'omuntu alina kyentunda kubeera obwa masiikiini bwe nkuliddemu ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tukyayongera maaso n'emboozi ya Bashir Nakibinge obunkulu ono nyongera okujjukiza tumutunda oba naye yeetunda woyitire waffe tumutunda woyitire we yeetunda oyinza obutakitegeera gwali eyo katukikunnyonnyole onoonya okugula omuntu wali olowoozezaako okugula omuntu nga mulamba tukuleetedde Bashir obaddemba okumugula n'omukozesa kyonna ky'oyagala osobola okumugula n'omutwala mu faamu osobola okumugula n'omuteeka ewaka osobola omugula n'omusalako omukono gw'oyinza okuba ng'oli eyo weetaaga kibumba oba weetaaga kataago oba nsigo mugule omuggyemu ensigo ebirala bisigadde osuula eri tumuleese yeetunda miliyoni za Uganda 30 nga weetwalira kiwedde kati waliwo n'omuntu katini mutunda Bashir ono osooka n'omuwamu ka time yatugamba mu kitundu kyaffe ekyaggwa nti omugula n'omuwamu ka time n'amaliriza byagira gwe n'otwala kiwedde naye nga gwe wena wenna ali eyo nyongera okukujjukiza ennaku z'omwezi nga 7 omwezi gwa 4 ffenna tugenda kubeera nga twetaba mu misinde gya baffe Ssaabasajja Kabaka gyakubeerawo mu Lubiri wetusimbulira era eyatera kukubiriza nti jangu oyetabe mu misinde gino tubeere nga ate tugenda mu kaweefube okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya omwaka 2023 ogunatuukira nga akawuka kano tukalinnya ku nfeete so n'omuvubuka ali eyo oba omukadde oba mama bataata jangu twetabe mu misinde gino tubeere nga ate tulwanyisa akawuka ako kiiti ya mitwalo 2 egya Uganda nga weetaba mu misinde gino kiiti yo osobola okugifuna wali ku New Tax Park Service Center eri awo waliwo ne Service Center eri awo ku Lumu Street ne wali ku kizimbe kya Masengere ku office ya Majestic Brands office nawo waliwo kits zino abagwa tasobodde kugenda eyo genda ku simu yo nyiga *185# obeere ng'olondawo option number 5 obeere nga tewefunira tiketi oba kiti kusobozesa okubeera ng'oyingiramu emisinde gino mujje baneetudduke mujje tucelebratinga amazirwa ga baffe mujje ate tulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya tukyeyongera mu maaso ne Bashir Nakibinge. The annual Kabaka Birthday Run returns on Sunday, 7th April 2024, starting 7 a.m. at Lubidi Mango. Use your Airtel Bona bundles to call anyone on any network to buy kits at 20,000 shillings each from the Airtel shops Benjuanuka, the Body Center and New Taxi Pack, as well as Majestic brand offices at Bulange Mango. You can also pay using Airtel Money. Dial *185# option 5 and follow the prompts to complete payment. Kits bought using Airtel Money can be picked up daily, 9 a.m. to 6 p.m. from Airtel shops Wampewo. The Kabaka Birthday Run 2024 is brought to you by I&M Bank.
Nivana, Uganda AIDS Commission, UNAIDS, Bukit Dolu Popular, Daily Monitor, Majestic Brands and Airtel. A reason to imagine. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. So, tukyeyongera maaso n'emboozi ya Nakibinge Bashir. Naye kyanuma senga nalinamu akasente naali kuguze era omwavu obwavu buno kibi. Aliwo eyankubirako omunangamba omanyi obusimu n'otingamu obwo obulina kye butegeezaamu. Waliwo eyankubira omunangamba naye kati kankubuuze omuntu w'osalirawo okwetunda obulamu oba tokyabwagala kati nze nkugule ntya ng'ate njagala kubeera naawe. Mukazi musajja yali mukazi n'agamba obulamu bwo wotuukidde obutunda kitegeeza ensi ogikoze eki kati nze naakugula ntya ng'ate njagala beera naye watya ng'onzise kuba olabika weekyawa kyawadda. Njagala omuliplayinga nga mpise ku SB4 Media kikubeera yandaba. Gwe wenna ali eyo kati nze kambategeeze okuva n'olwaleero Mr. SB4 abantu kye batamanyi tewali kubali ebalaka tewali ansinga kwagala bulamu obwagala tewali ansinga kwagala bulamu kuba singa mbadde sibwagala singa bwe mba mpita mu kkubo nga nsala oluguudo sooka tunula eno n'eno osaze busazi nandibadde nsala busazi. Ekyo ndi mukwanukula mukyalo oyo wosanga omuntu ng'asala oluguudo nga tatunudde eno n'eno omanya tajagala oyo ye muntu atakyetaaga buki asala kolansi nga tatusoose tunulako eno n'eno n'amulaba ng'akutula bukutuzi ayinza obaako ng'alina ekikyamu ku mutwe ateekwa okuba ng'alina ekikyamu ekitakyamusobozesa ekimulemeseza otegeera nti obulamu bwe bwa mugaso. Naye yenze muntu nga n'emmotoka njiraba ekyali nga kilomita emu nyinza ogirinda esooka eyitewo. Olowooza lwaki nkikola? Obulamu obwagala. Ndi prayinga mukyalo oyo. Njagala nnyo obulamu n'okusinga abantu. Oba naye yali talina ssente. Manyi muntu talina ssente. Yes, ayinza okuba yali talina ssente naye nga ayagala tegeera obulamu mbwagala. Nze ne bwe mba nfunye chance nga nyimiriza ka boda kantwalako. Singa ndaba nga alina ka speed kasusse nnyomba. Olwakubagala obulamu. Ne mugamba kati singa okola accident tunaasigala. Vuga speed nga ne bwe tunaaba tugudde obulamu bujja sigalawo. Kitegeeza obulamu mbukola ki? Naye waliwo embeera gy'otuukamu wano e Uganda. Neekunyiga. Kati ate ffe abatalinaako waakuddukira. Mazima. Mulimu abantu nze sijja lwaki ngamba nti ate ffe. Oba mmanyi abantu abali bokka mu nsi si nze nzekka. Kale abatalina family. Kati Mr. SB4 omuntu atalinaako wajjajjayo mu kyalo nti obulamu buganye e Kampala kangende mu kyalo. Nti oba buganye mu kyalo kangende e Kampala. Oba kangendeko ewa bulaza wange egindi. Ffe ate tunyigirizibwa nnyo. Wagamba wenayo baganda ba? Nagamba muganda wange. Koze yayiwa? Nasemba okumanya abangamba yagenda bweru. Ali Saudi kati oyo kadama. Naye simanyi bweru wa nnyumba, bweru yalinnya nnyonyi. Muwala mulenzi. Muwala yanzirako. Oyo ali Saudi. Bamuyita tumunoonyera ko by the way. Bamuyita Sikovi yali ensingo manyi lyayinza okubanga ajjukira naye. Nasemba omulabako nange nga nkyali muto. Bwe mbanga nze nali muto kitegeeza ate ye yali muto nnyo.
gwe wali mukulu we kuba ye yali adda ku nze lala mutasikovi yani lyenzijjukirako saa zino tusobola okumunoonyako osobola kale mujjukize tunula mu kamera za SB4 omujjukize nti sikovi yawe ali obeera wewati ne wewati nze waffe yali yono eyo pulogulaamu yonna gyenvudde wange yenna namuteeka ku mulundi ogwasooka ayinza oba teyakalaba akasooka simanyi bwabanga teyakalaba nakye simujjukizeeko nti twali tubeera mu kitundu bwe kiri nkunoonya tumanye tuyinza oba nga tuli wano ng'ate yakikwata dda nga yenanyirina wano bwe tuli ayinza nokuba nga ye mukazi waawo malu sigenda mujjukiza kiki weraliikiridde sikweraliikirira bwe kuba nga kujjukiza bantu mba ndirwedde obajjukiza naye sitawe sigenda mujjukiza nina ensonga kiki gwe woboga nti n'akasooka teyakalaba asobola okuba nga yakalaba naye nga tayagala kumanya no anti sometimes tulowooza abantu kiringanga wonoogende wakamada waganga kamada mpaayo omutwalaawo nina ekizibu nga tagulina ate agwe oli kushuwa nti agulina omuntu nga kati n'ekirala Mr. SB4 kankubuulire tolowooza nga omuntu akumye sente nti n'ogenda ngolowooza nti abale tazirina abazirina gwe nkugambye omuntu omugamba mpulaayo omuntu anagamba sirina tolowooza nga nti aba takola ki tayina abalina ng'aganye buganye tolowooza nti aba alina nti aganye buganye ate era tolowooza nti abadde talina bwe butampa ekituufu tokitegedde kuba tomukwete mu nsawo ate osobola omukwatamu nga talina tosobola ani gye wali ogenza okwewola n'omwaza mulimu ebitasoboka Mr. SB4 nzize wano Mr. SB4 nyambayo mutwano ngamba tolina nga fuluma enju nkwaze tuleme kwogera bitasoboka twogere bisoboka oli azzaawo akonkonye ku geeti Mr. SB4 gyali nti gyali ng'ajja ng'ovaayo badde ogamba ki munnaye sirina kyakulya naye nsaba onyambiseeyo mutwalo bambi nandikuwadde naye sirina nti asooka oveeyo nkwaze oba tolina naye no gyebali nawe akaliwa kusinyo ku mobile money tolinaako tekisoboka kati so ebintu ebituufu biri mu bulamu bw'abantu oli abatasaze kiri gyali oba akulimbye oba takulimbye wabula gwe genda genda ate onoonye ekirala anyway wakibanga kituufu okyetunda tuddemu tukuba akalango tugenda kulemerako paka tulabe ng'ovudde ku gundi ku mudaala n'olwaleero era njagala nkole n'abantu kye baagala kuba ndowooza okwetunda balabika tebakyagala oba nga ssente ze neetunda ze batakola ki ze batalina kyemanyi abagagga gye baali abazirina abagagga gye bali abazirina nze sifunangako omugagga nkubira kuba singa omugagga yankubira nandibadde mugule anti akalango tukwongeremu kati tuyisidde wati kalango tulina okukwongeramu kalango tukwongeremu ate era n'abantu mbawe kye baagala kati so ddamu tuna mu kamera tuddamu twekubira akalango Bashir tuna mu kamera tuddamu okuba akalango buto mbadde mmanyi leero gwe banaawulira gwe kuba luli sooka omale nange ngire kube abatulaba ku SB4 Media amanya gange Nakibinge Bashir nali wano ku paati eyasooka nembategeeza nti neetunda buli omu yajajinga nga bw'asobodde era sirina gwe nnenya ku ekyo naye nze nkyali ku mulamwa nkyetunda gwe wenna ali eyo ng'olina ky'oyagala okunkozesa kale ng'olinamu akasente k'oyagala kugula ky'ogula kyonna sikukaka kungula naye oba ng'owulira muli osobola okungula ngula onkozesa kyokola ki kyoyagala gwe wenna ali eyo nga weeraliikirira nti onongula otya obeere nange ng'ate nze obulamu nabukowa gwe mukwano wenna ali eyo tonsinga kwagala bulamu omuntu atayagala bulamu leero teyandibadde wano eyo ng'ate era mulamu kuba ebitta omuntu bingi engeri nyingi omuntu gy'osobola okwettamu nga tokyayagala bulamu naye gwe toyagala kwetunda toyagala kwetta oyagala kwetunda lwaki obulamu bwange nange mbadde n'ebirooto nga ndowooza birituukirira bweba nga tebisobola tuukirira ate zitikka obulamu bwange kabusembeyo n'ebyo ebirooto nga bituukiridde kuba omuntu akuguze bw'akugula osobola okukola ky'oyagala okukola
then oluvannyuma n'ovaawo oba tomanyi oba agenda kutta oba tagenda kukola ki. Kyenjagala ntegeeze omuntu yenna ndaba ali eyo kigambo nga bw'olinamu akasente ng'oliyo okola ky'oyagala kyonna sikunenya lwakuba nti olinamu akasenteko simanyi ngeri gy'okafunamu nange bwe njagala obaamu n'akaki n'akasente nga bw'ogenda ku lanchi n'olya lanchi nange njagala okulya lanchi nga bw'ogenda n'ogule nga bw'okeera ku makya n'ogula omufaliso n'oteeka mu nju n'ogamba gugu nange njagala ogugulako nandiyagadde ogugulako so si lwakuba ebyo byonna sibikola lwakuba saagala lwakuba sisobola waliwo otuukira ekintu nga nekikulema nga tokikola ki kati nze mu ntandikwa y'obulamu saatandika na kwagala bintu ebyo natandika na kunoonya kyakukola kubanga mmanyi buli omu agamba mu kukola mwemuva kyoyagala. SB4 ku programu yasooka wakiŋŋambako nti bw'okola omwaka gumu tosobola tuukiriza byoyagala nenkugamba nkoze 24 bigaanyi kyogamba omuntu yenna ali eyandaba nga bwe ntunula kyogamba mbadde okuva lwe nazaalibwa ndi ku lubalaza lwa muntu ntudde sivaawo sikola leero lwenvuddewo kujja wano muno mu bulamu okubaamu ng'oli mulamu oteeka okuba nga osavaivinga mu ngeri yonna ekola ki esoboka. Kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga mukulu tumukomezaawo kitundu kyakubiri akunnyonnyodde tannapowa weewana wenna nga oli eyo ng'olina akasente oyinza okuba ng'onoonya mukozi abakozi batulumya emitwe n'omuleeta n'omugambako neyesunguusira naye ono yo olina mugula buguzi nga nogula roboti yo by the way nebeera kituuse mu robot sirina wendaga nti sirina nzigendaga nti ate nagenda nvuddeewo ngenze waffe nze kati awo woba ontaddewo ewaka kakati abazungu bagula zi robot nagiteeka ewaka nemukolera n'abaddugavu bagula embwa naye kakati robot yino tugitunda robot Bashir robot Bashir kyenjawulo kiri mu robot eno nti yo osobola ogibuuza ekintu n'ekikuddamu mangu naye osobola okugamba kati nti yoza engoye yoza emmotoka kola bwoti siimuula ye ali reddo okukola kyonna kyonna naye ng'omusasudde omugula tetugamba nti yeetunda mu nsonga ziri nafunako ko abakyala babankubira zokusulako nange sente mmeka zokola byoki ate kati nze omukazi okuŋŋamba nti nkuwadde emitwalo 10 gyosuleko nange ekiro kimu ngulira ddala lumu atisiti ontwale ekyo si kyenjagala tukaddemu ako kakulu gwe omukazi aliyo okunkubira n'oŋŋamba jangu osuleko nange ekiro kimu si kyenjagala ekyo tekigenda solovinga bizibu byange nakugulira ddala kale nati nagamba gwe ngula goma ekyo oyagala okunkozesa ate lwaki oyagala onkozesa olunaku lumu ndowooza ndaba mulimu abakubirako ku nsonga bwe zityo waliwo yankubirako omu tejangu nga yali siriyasi yaŋŋamba ali saidi zaawa eno gye batunda enkoko owa namawojjolo batunda enkoko owa gye batunda enkoko gundi wandegeya naŋŋamba kankutereko transport ojja onsange bwane wandegeya ne mugamba kuki nti gwe tofaayo nze njagala obeereko nange oba lunaku lumu oba 2 ne mubuuza after ennaku 2 nzirewa oluvannyuma ennaku 2 nkole ki era nziremu mu bulamu bwe nkubadde nkola ki oyagala kugulira eddala kyekisobola otereeza obulamu kuba ate singa nali nkola bwe ntyo ndabika singa sikyalina bulamu singa nali ngamba nti ngende nga nsula buli ew'omukyala yenna oba ew'omusajja bikiye singa sikyalina bulamu sandibukuumye kutuuka ku lunaku lwaleero kikiri kye nagambye tigwali eyo nange olowooza nti ndabika saagala bulamu mbwagala n'okukusinga anyway ndowooza ensonga za Bashir oziwulidde akyali on sale era tusobola okugamba tusobola okupisayo ipale tugamba nti Bashir on sale so wena wena ayinako akasente osobola omugulira omukubirako n'omugula nakakubirako kalango waliwo obulango bwe bakuba obusikiriza abaguzi katandike nti oba kana aleeta abaguzi
basaba ne bannyabo gwanoonya okugula omuntu tukwatedde omuntu omugula mulamba kakola basaba ne bannyabo gwabadde anoonya abokuba akalango ka kivu anti era abantu bye baagala singa najja wano nga nanga kivuloloza singa tiketi tebazigula dda kati balanga simanga tukuletedde Bashiri tumutunda miliyoni 3 oba oyitabadde okujja mu bivulu wesebo oba nnyaba ali eyo obonyabonye n'abakozi bakutamye tukwagabuwa gula omuntu mulamba omukozi si kyoyagala ku SB4 tulina omuntu gwe tutunda osobola okumugula kajja Fatu bakojje kubya tutya kalanga omukulu yatera okubayo n'abagagga n'abagagga omuntu yenna ntaase olinayo omuntu asobola okugula omuntu lwaki ekintu ekyo kisesa lwaki kisesa muntu mulamba tutunda mulamba waddembe okumugula oba mutemako omukono oba mujjako kibumba kale ki ekisesa awo okugula njagala kitegeera malu yasingo oba lukiki nedda lwaki oli bwagamba nti ntunde emmotoka toseka naye wagamba nti ate omuntu lwaki bwagamba nti n'ettaka nedda ekintu kyonna kyogula oba olina kyogenda okikozesa togula mu mmotoka lwakuba ogenda givuga omuntu yenna alina kyagula akigula lwakuba alina kyagenda okikozesa gwe wali eyo nga tosobola kugula muntu gamba bugambi sisobola kugula muntu kuba sirina kyamukozesa olinayo akusobola okugula omuntu naddi era natasobola kugula musajja ono ne tugenda kugira ki twegattega tunoonya akatale miliyoni 3 kati yeza ayagala sifuddeeyo tusoga miliyoni 10 ne tulyako ezaffe ye kyayagala yo oba omugula tosobola kukola loosinga oguze omuntu omulamba nze ogamba miliyoni 3 si lwakuba nti sikimanyi nti omuntu ali waathe biliyoni ne biliyoni nkimanyi naye sirina ate kyengenda zikozesa gwe omugula 3 oba omugjamu nsigo n'ozitunda oba omugjamu kataago oba omugjamu kiwoowoolo oba omutwala nga mulamba n'omuteeka mu faamu nakukolera emirimu gyo awo omuntu agamba ojja kudduka naye omuntu akugula nga amanyi agenda kukugjamu byayagala kubanga kwozesa miliyoni za 3 gwe muwe ate kati 15 yana n'azimpa ng'omutwe ogugjeeko n'oyo ali mu kuzanya mu bizinensi yaffe kuzanya mu bizinesi tulayo miliyoni 3 zituula muntu mulamba ate gugulako omutwe kati omwalu ndese motoka yiyo njitunda ate mbunguzaako emipiira kaa njigiramu yingini housing enajjuguza anti gweyagala mutwe kuteeka mu kizimbe twala nze nojjeko omutwe 3 twagala 3 oba kagabe kagalo kamu koyagalako 3 futukuza kiramba nojjako kyoyagala naawe ayagala okwebaka nange ekiro kimu kuba oyo yankubira essimu alabika kyeyali ayagala naye yakola bandowooza nga owenemu ekipawa asimanyi kye yalaba naye sente ze tezimala gwayagala okwebaka nange ekiro kimu kale kwata miliyoni 3 gwoba olina byonsize bigenda kundwaza mirembe na nnaku nze njamanya obulamu bwange nabugjawo so si kunkozesa kiro kimu gompa akawuka ate era nzire ku street n'akawuka olaba ekyokulya kimbula ndi mulamu n'ensiiwuuka kati ate bwe nnaagattamu mukenenyaawo anyway gwe munnayuganda ali eyo munnayuganda akalango kali kabadde kafuuka enkozi sebo oba nnyabo gwe anoonya omuntu ow'okugula tebannagamba kuba tebamunoonya sebo oba nnyabo tuleese bizinesi empya mu Uganda ng'esookedde wano tutunda omuntu
gwa yayitago okugula omuntu temugamba katereezeemu saga kintu kinakuleetera buzibu bw'ogamba mutunda omuntu gavumenti eyinza okuvunaana omuntu gw'otunda wa mujje wagamba tulina omuntu ayeetunda anti ogambye tutunda abayinza okyolozaamu ekirala waliwo eyaŋŋamba gwe mu gavumenti ye by kambooze waliwo neyaŋŋamba gavumenti ejja kukusiba mbikusibiraki ange kyenjagala era okubuuza ku mpewo gwe wenna aliyo ng'oli wa gavumenti kyogamba ye gavumenti kyekimusoke mu nnyinnyonnyolemu gavumenti tatawanakusibe kwabuwe ssente miliyoni 3 ikuleke kyembadde njagala okwebuuza gavumenti nina gwe nabuuza ne ŋŋamba singa nakedde ne nnyakula akasawo k'omukazi bwe baba nga nfunye chance ne batanzita mu seconds 2 kabanga lyentwalira wansi okitegeera era neteekako n'obugombe emmotoka zigiwe space eyanguye otuusa omubbi ku station siina gwe nnaanyakudde bweba nga buno obulamu bwentunda nabunyakudde ku muntu abukimi nebubwo era ntobye ku lwango bubeesawo butuusa ku lunaku lwaleero bwasebo oba nnyaba ali eyo tukwetedde bizinesi empya mu Uganda gensanga wano ku SB4 kamada toseka olaba oyo tusoke tumugobe yaseka namde mu kamera yataseka mujja kulemesa omuntu ali eyo ayandibadde n'ekirowoozo ekimpa ssente alowooze nti tubeera omanyi bamanyi okugamba nti kati bawuliddwa ebyokukola ne basalawo baleete kino ate nze nga bwe nva wano bwe njawukana nammwe wano ngenda kudda mu maziga kituufu bakalango okitegeera nze ndi siriyasi ate nze mukiiri atumaita tukubira akalango doko akalango k'omuntu nga yeetunda kati n'ekirala Mr. SB4 nga bw'okyapulaninga ku kalango waliwo omuntu omu yankubirira essimu manyi obusimu nfunye bungi naye nze nkugambye essimu 2 ze naafunye ez'amakulu kuba essimu ey'amakulu eyo yekugamba nti nkuwadde ekyokulya si ekyolubeerera naye ekyaleero n'enkya okitegeera kuba omuntu ategedde wutukidde okuba nga ojjawo obulamu bwo n'ekyokulya kirabika kikubula ng'ate ge mazima kikola ki kibula kati waliwo omu eyankubira n'aŋŋamba ssebo tugambe oyagala buyambi tujja kukusondera naye ffe boogamba okukugula tetulina gye tugenda kugula kukola ki kukutwala gye bali basobola okugula ne bakutwala kakuba akalango buveeko rashiya ffe tutunda bizimbe tutunda bintu bya billions and billions nga oleeta muntu miliyoni 3 tukuba akalango tunuza kamera jakimwe amaanyi bisikiriza okay kamada atana kuchawa emeka tutsaba kwesonda abantu nga banane tukugula nze sifuddeeyo sente katama amuzimpadde wamu buli omu najjako kyayagala so sawo oba nnyabo gwali eyatulaba ononya lyedoboozi lyange tukulete okakube tukulete okakube kakabaka ate mbolegere giri misinde ono si kabaka gwalabe ngono kabaka sabo tugenda kudduka emisinde gyo jangu akakube Monna Uganda abumalundeka nkuba akalango k'omusajja Monna Uganda ali eyo tukuletedde kino kipya tekibangawo tutunda omuntu mu bulamba bwe osobola okumugula n'omuggyako omukono osobola okumugula n'omuggyako ekiwowolo n'omukozi kino kyonna kyoyagala miliyoni 3 nga weefunira omuntu nga mulamba kino tekibangawo tetusalako kikenerabiddemu awo anti tetusalako nkwogedde
omuntu tumaze okumwekenneenya talina yadde akalwadde n'akamu talina yadde enziku yadde kabootongo osobola okumugula n'omuteeka mu faamu yo oba abaana bo oba n'omusalako ekibumba n'omukoze kyona kyona ky'oyagala mukulu ono bamuyita Bashiri musajja mugoggofu sigamba nti sikawanvu nnyo akalanga ako kamala so amwetaaze kuba ku simu eziri ku screen zo ebbeeyi ye tugambye miliyoni 3 siza kusalako ate nga tuli serious kyego tubalindiridde omugozi waffe omulungi tukulindiridde ku SB4 Media kati baba n'ekikyamu kati waliyo n'atagenda ggula yaliwa nze atagenda ggula nga tolina miliyoni 30 mu kifo ky'okunvuma ngenda kuwa amagezi gaabwereere namba zange ez'essimu ndowooza kansooka enzibawo eya MTN eri 0760 55 16 64 076 58 16 64 Airtel 070 92 88 58 070 92 88 580 gwe wenna ali eyo ng'ogamba kino kyenkola kibi ekyokwetunda mbadde nkusaba ku katono k'oyina kyenkola kibi ate gwe oyina ekirungi ky'olaba naye ku katono k'oyina mbadde nsaba naawe obeeko k'okwatako nsindikire nange nsobole obaawo mu lunaku olw'enkya ndowooza okitegedde ku SB4 Media Tuggussa Enssonga yoyo abadde Bashir Nakibinge tubalindiridde abaguzi baffe abasuubira okumugula gwe ng'oyinamu akasente mugule omujje ku mudaala manyi twagala manyi ebintu bya bizinesi bwe zityo tukutunda ne tukujjawo ne tuleeta ate omulala tuyinza okubeera wano ekya nga kamada ne tumutunda so bizinesi eyo tusobola okutukolera so naye gwali eyo oyinza okugamba nti nange njagala kwetunda bizinesi byotagenda sangamu bakirayanti bangi etandika mpola mpola tukuliraawo tangaba abo batunda bantu anyway nanyogera okujjukiza ennaku z'omwezi 7 Kabaka's birthday run ekomyewo era ng'omwama gw'omulundi guno kugamba nti tusobola okulwanyisa akawuka kaleeta mukenenya omwaka 2023 wagunatuukira nga akawuka kano tukalinnye ku nfeete omala osomesezza abaana omwaka 2023 akawuka kano tukalinnye ku nfeete so jangu wetayo emisinde gino tulwanyise akawuka kiti emitwalo 2 gyokka ngera kiti yo osobola okuba nga ogyefuira wali ku Majestic Brands Office ku kizimbe ky'amasengere ya mitwalo 2 genda yo wefuira kiti yo oba wali ku New Tax Park waliwo service center eriawo ya Airtel genda yo nayo wefuire kiti yo oba ku Urban Center wamu ne Kulomo Street wano wonna weziri mitwalo 2 gyokka jangu wetayo emisinde gino olina okukerako ku makya saa 12 ng'otuuseewo ate tubeere nga tuyozayoza baffe kubeera nga atuka ku mazaalibwagi ag'omwaka guno nze muzukulu wa Kabajja Ziwa and Sons bono bakuletedde ebikozesebwa byonna ewaka naddala mu nsonga z'omu kisenge emifaliso blankets masuuka duve covers butima bwansiri so gwe yeetaze byonna so okuba nga weekwata bannaffe abaziwa and Sons basango wa ku Mukwano Arcade bakola delivery paka wo ku mulyango gwalina hotelo yo osobola okubeera nga ate obeekwata balina hotel collections masuuka byonna hotelo yo ebeere nga ate eri ku mulembe nnyonnyo bakubira ku simu eziri ku screen ne bajja bakuleetera buli kimu kalonda yenna we weetaaga za muzukulu wa Kabajja mubeere bulungi mweraba. The annual Kabaka Birthday Run returns on Sunday 7th April 2024, starting 7 a.m. at Lubidi Mango. Use your Airtel Bona bundles to call anyone on any network to buy kits at 20,000 shillings each from the Airtel shops Benjuanuka, Fabadi Center and New Taxi Pack, as well as Majestic brand offices at Bulange Mango. You can also pay using Airtel Money. Dial *185# option 5 and follow the prompts to complete payment. Kits bought using Airtel Money can be picked up daily, 9 a.m. to 6 p.m. from Airtel shops Wampewo. The Kabaka Birthday Run 2024 is brought to you by I&M Bank, Nivana, Uganda AIDS Commission, UNAIDS, Bukit Dolu Papula, Daily Monitor, Majestic Brands and Airtel. A reason to imagine. SB4 Media.
yaffe Tuggussa Enssonga.